Tukwaniriza wano ku Buseesa Media era nga olunaku olwaleero tuli wano mu kkooti. Hajj Ali aleeteddwa mu kkooti era nga aleeteddwa n'abasibe banne, naye nga jjukira nti omusango gw'alina gwakubanga guwulirwa olunaku olwaleero era nga embeera eriwo yakulaba ngeri gye basobola okubanga bamusomera omusango n'okulaba ki ekigenda okubanga kiddako n'engeri obujulizi oba weebuli n'engeri gy'asobola okubanga atambuzaamu omusango guno. Naye nga bw'otunuulira ekiri wano mu kkooti, abawanvu n'abampi basobodde okubanga bazze okugoberera biki ebigenda maaso ku musango guno. Tusobodde okubanga tulabyeko bannamawulire, famire eya Hajjati, famire ya Haji, abooluganda, abako n'ab'emikwano, so nga ate era ne bannamawulire weebali okulaba nga okutuusaako buli kimu kyonna ekigenda maaso wano mu kkooti, era nga omulamuzi gwe tulindiridde okulaba nga ate Hajj asimbibwa mu kaguli. Naye nga bw'otunuulira ekifaananyi ekiriwo kikulagira ddala nti wamma ddala kkooti ejjulidde ddala bulungi, kubanga buli muntu akola omulimu gwe, munnamawulire akola omulimu gwe, so nga n'abafamire balindirira okulaba ki ekinaasalibwawo olunaku olwaleero. Omulamuzi asobodde okubanga avuddeyo n'ategeeza nti Hajj omusango guno ogwaddizibwa tegusobola kubanga guwulirwa kkooti eno eya wansi, gwakuwulirwa kkooti enkulu, era okusinziira ku nsala ey'omulamuzi ategeezezza nti omusango guno gugenda kuddamu nate okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogwa Novemba. Ate tulabe oludda oluwaabi obujulizi obuleeteddwa, ate tuwulire ne sayidi eya Haji okulaba embeera nga bw'eneetambula. They should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Abamu ku abo abasobodde okwogerako ku musango guno nga olunaku bwe babalabye, tulabyeko omubaka wa paalamenti owa Kampala Central omukulu Nsereko abadde agezaako okunnyonnyola kiki ekibadde mu kkooti, Haji nga aleeteddwa na kiki ekisaliddwawo omulamuzi okulaba nga ate omusango guno guddamu nate okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Okuvugiriza Haji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeezera terubadde lunaku lwa kweyimirirwa. Oludda oluwaabi luze ne lugamba nti obujulizi terunabakuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. N'abantu abalala bangi naddala bannamawulire n'abantu aba bulijjo bonna bavuddeyo ku sayidi zonna okwogera ku bibalabye ebibadde mu kkooti n'ebyo ebibaddewo nga kkooti tennatandika, omuwawaabirwa bw'abadde aleetebwa mu kkooti, kwegamba buli muntu abadde awa sayidi ye okulaga embeera nga bw'ebadde wano mu kkooti. Haji Ali bw'aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Tulindiridde paka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja omulamuzi ate omusango guno bwe gunaagenda okuddamu nate okubanga guwulirwa. Buseesa Media tubaddewo nnyo okulaba nga embeera yonna tugikutuusaako nga bwetambula.